Yes, nkwaniriza kati kano wasibye otya gwe na following afa ali TV gine kwebaza negamba nti wakola kyamaanyi okubanga wa subscribe ati nonyiga kade wa Bruno ke ku Freedom City ebintu si birungi okutwalizamu era ng'ebifaananyi binakafuna bifaananyi binakafuna akaseera kuno anabadde ategese show gyatumye ekiboozibuuzi abantu bangi bavudde nga bakola ki nga bagamba Bruno ke okutegeka ekivulo kino nga basinga bagamba nti agenda performinga biki wabula agavaayo goosi malungi si malungi okutwaliza wamu Mukama amuyambe obudde tomanyi oba oli abantu bakyajja naye ndaba time akadde ndabanga ekyamazimako akaweddeyo akadde ndabanga akaweddeyo naye nga bimu ku bifaananyi bye twakafuna akadde kano ebipaasaliza wali aku Freedom City yagituma ekiboozibuuzi ajjukira ono ku social media badde bateranga okukola zirayivu kati zirayivu ezo muyajja ekigambo ekyo ekya kiboozibuuzi n'akola ki n'agamba nti kakikolemu sho jjukira bano baasooka kubeera nga ne Crystal Panda nga baweereza bonna ku live wabula bano bafunamu obutakkanya basinga bagamba mbu ssente zabirabo zaavira kubanga bakola ki okubanga baawukana era ono n'akola ki ono n'atandikawo show kugamba omanyanga live eyiye gyatuma kiboozibuuzi gundi gye babeerangako ne gundi baali bagita kimpanya gye babeerangako naani ne musajja mukulu Crystal Panda baali bagita kimpanya wabula ye gye yatuuma baali bagita kiboozibuuzi eyiye Bruno ke ye nga ye oluvannyuma lw'okuvuga Crystal Panda yakola eyo eyiye yatuma kiboozibuuzi era neekwatayo ebya ddala kubanga amasifina mwana obukadde bwali 10 n'agula n'emmotoka n'afuna ssebo n'enzuusi olunaku lwe olwasooka yafuna essente ebirabo baagula ebirabo baamula ebirabo essente baamuwa gamba ekyamazima yabeera successful kukuma ku live ye eyasookera ddala naye munange essaawa ekiri ku Freedom City eyaddala kyo si kirungi mumusabire bambi mwongere okubanga mumusabira asobola okuba nga afuna abantu naye nga agavaayo go si malungi agavaayo tekiwoomeza nakabululu ebivaayo si birungi ku sayidi yawali ku Freedom City bagita FAD TV gifollowinga KBTV ugi ku Sanek RTV Uganda nabo bane mbaagala nnyo mwena abagifollowinga namwe abagyekumirako mumwe n'abasubscribinga ne munyiga kade ekyamazima kimwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga kade bamuyita mukulu Bruno ke mukulu Bruno ke ebivaayo bye ebyokusaidize ezawali ku Freedom City si birungi abantu bakyagaanye okubanga bajja abantu bangi basinga bagamba nti promota eyagaba Bruno okubanga ategeka egundi eno nti yamutomeza nti akaseera kali tekanatuuka bawo okutegeka simanyanga eno gundi bali alina kubanga show oba manyanga live ye eyagiboozibuuzi agitambuza okumala ebbanga oba n'emyezi egiwerako nembe akayitanika n'omwezi tegunnawera mbu ate ategeka show abasinga bagamba nti promota yamutomeza jjukira ebisisinga oluusi ba promota oluusi agamba nti kikole kati ng'okyatrendinga nga kikyali kikwafu ng'okyayokya naye nga ekyamazima Bruno ke ekyamazima abadde ku social media ekintu akikwasaganya naye nga bamanyi oluusi ku social media kugambe connectinga abantu bangi oyinza okusanga oluusi abasinga ogibeerako bali mu up country nga bali bweru wa ggwanga bali ku byeyo abasinga bali mu Amerika nga gibawangaalira oluusi nga enamba nene eyaba okuba bali ku social media aye otegeka ekivulo ne bajja batono oba oluusi abamu nga bali wala jjukira oluusi oyinza okusanga oli nga ali ggulu ali Kaseese ng'ajja abeera ku social media nga kwakulabira nga ku gulawundi ate batono mu okusinga ate abeera ku social media njoza mukitegedde bulungi naye kakkana ng'oluusi otegese esho negaana olw'ensonga nti wasinzidde ku maanyi g'olina ku social media oba ku live z'oba okoze nebyabira nti oluusi abasinga bakufollowinga abasinga oyinza okusanga enamba esinga ennene teri mu Uganda mu Uganda batono abakubeerako ku live yo abasobola okukola ki abasobola okumanya egundi yeeyo nga batono naye kakananga okoze naye kakananga munnange ogudde muloosi yes naye kakananga ogudde muloosi
Enga munange byebiko ebitambula akadde kano mbebaza mwenna abanfollowinga namwe abasubscribinga ne munyiga kadi nti kyamazima kyo mwakola kyakabi nnyo okubanga mwasubscribinga bagita Fadi TV UK. Bagamba nti ka comment section weekali awo muntera obubaka mu comment section ate osigale nga mugifollowinga bagita Fadi TV gisinga za bonoke bivaale ku Freedom City byebyo. Tebina kubanga bitambula bulungi ku side y'omusajja Abantu Bambi lwese nga ate namba y'abantu ekyali ntono, abawagizi bakyali batono abakajja ogenda kubanga munnange bakola ki ababeerawo ku show ye namba ekyali ntono. Ate obudde ekyamazima butambuliridde ddala naye nga Mukama amuyambe asobola okubanga munnange abeera successful, asobola okubanga ajjuza nga embagamba ento oluusi ku social media oluusi oyinza okuba n'abantu nga bangi naye ate ku ground ng'oluusi biralamuko ababeera ku live zo olw'ensonga nti abasinga nga babeera bweru wa ggwanga, internet kijjukira yansi yonna. Ozikusanga eri abali e Germany, eri abali mu Australia, eri bali Mbawarabu kugamba nga omanyi n'abali e Uganda, naye ng'ate abali ebweru w'eggwanga oba bweru wa Uganda ate bangi okusinga abo abali mu Uganda ne weekanga ng'otegese sho namba n'ofuna ntono ey'abo bajja ku show yo olw'ensonga nti mu Uganda ababeera bazze abali okumpi awo baba batono okusinga ate abali ebweru wa Uganda. Like nga comment nga tosubscribing onyige kade ebifaananyi ebimu ebitwakafuna bibasaliza ali ku Freedom City ku show ya Bruno Okujja yatumye kiboosiboosi munnange bwe bityo bigenda maaso akadde kano followinga KBTV RTV Uganda naw ate osigale nga ogifollowinga. Baya bulungi, mbaagala nnyo mwera.